Ekirala muzimbo omukwano gwammwe n'abakyala bano. Abakyala abamu balina empisa embi naye abalala tebalina. Kati bana batalina mpisa mbi. Oluusi lwaki bagaana okubeera nawe mu mukwano. Takufiiringa. Tokyali mwami we mu kubeera ng'oli available. Availability si kusiiba waka. Kwe kubanga osobola osiiba waka ng'onyumya ne mukyalawo. Osobola osiiba waka naye ng'osiibye ku mupiira. Osiiba waka n'osiiba ku firimu. Osiiba waka n'osiiba ku TV. N'osiiba ku simu yo. Oyo omukyala temugenda bondinga. Love erimu ekintu kigambo kye bayita bond. Mutuuka ne mukwatagana. Nga waliwo omuntu agamba enesi ankubira ku mwami wange. Laba bwamukubidde nga kituufu either omwami abadde alina kyayitamu oba abadde alina abamulwadde oba kinga bakwatagana batyo. Ekyo kitera nnyo okubeerawo wakati w'abaana ne maama. N'alowooza ku mwana we n'amukubira. Era mbadde nkirowoozaako ninga naye kankubire ku mwana ono. Nga kumbe wabadde eyo bondi ebaletera okuba nga baconnectinga emotionally. Kye bayita telepathy. Nga baconnectinga kakizibu osanga omusajja nga ye ne mukazi we batuuka ku level nti omwami asobola okuba mulwadde omukyala n'akiwulira. Oba omwami n'agamba naye mukyala wange ono ngeri gye mulabamu tali bulungi. Ayinza okuba si mulwadde naye osoma munno nga wamusoma n'omumanya. Ne bwakuyitako buyisi nga bulijjo bw'aba ayitawo afuna akagambo kansuulayo. Era asirise busirisi. Kitegeeza omumanyi tebeetaaga kugamba ye teyeetaaga na kugamba nti siri bulungi. Kati gwe omwami bw'ova ku mirimu kasita onaaba n'olya emmere n'oyingira obuliri ne mwebaka. Bw'oba oyagala kwegatta ne mwegatta kubanga atuukiriza omukolo obuvunaanyizibwa bwe. Nkera n'ogenda bw'otyo nga mulina rutiini eyo. Kati nga temukonnekitingako yadde obanga alina omukuumi ewaka ng'omulimu gwe kukuuma oba omunyiiza oba tomunyiiza ajja kukuuma. Naye waliwo abantu abakwatagana ng'asobola n'okuyirawo omubiri. Nga si just mukuumi n'afuuka mukwano gwo nti asobola n'okukulabula nti mukazi we yayingizza. Yafuuka nga wa family. Yafuuka family. Kati ebintu bino ebimu eby'amaka ebimu ebireese okuba nga abantu tebakyakwatagana nga ne laavu etandika mu myaka 3 ne bikoma. Balekerawo bakiyita kwekwana ndowooza. Balekerawo okubanga buli omu ayagala okumanya munne bw'ali okubeera naye. So abakyala omukyala asobola okunoba nga waali nga yakkoowa dda.